Abayizi 1,225 be batikkiddwa diploma ne diguli ku University ya Krista e Mukono oluvannyuma lw'okuba emisomo gyabwe olukumbutwe nga ku bano 811 babadde bawala. Kano ge matikkira g'omulundi ogw'e13 nga University efulumya abayizi abakugguse mu masomo ag'enjawulo nga ku mulundi guno abayizi 35 bayitidde mu ddaala erisooka. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Alupo akiikiridde Pulezidenti Museveni agambye nti gavumenti emalirizza enteekateeka y'okuwola abaana bava mu maka amawejjera ensimbi basobole okukuka amasomo ag'enjawulo n'oluvannyuma basasule nga batandise okukola era nga kino kyakutandika mwaka gujja. To encourage learners to join vocational technical training institutions so that they become job creators rather than job seekers. Minisita asabye abaddukanya amatendekero aga waggulu okussa essira ku mirimu gy'emikono kisobozese okufulumya abantu abasobola okubaako kye beetandikirawo ekivaamu ejjamba. Minisita oluvannyuma atongozezza n'ekizimbe ekigenda okutendekebwamu emirimu egya sayansi ekiwa emmensa obukadde bw'ensimbi obusobye mu 10. Tosasijja muvaamu abasajja abali ebweru bonna mubakubiriza busobose bakyala bannammwe mubateekemu ensimbi kubanga nabo babazaalira. Nakuti kwetandikirawo mirimu kubanga kati ensi weetuuse tetutendekeddwa kunoonya mirimu wabula tutendekeddwa kutandikawo mirimu. Mu ngeri y'emu abayizi 1,230 batikkiddwa ku University ya Ndejje Luweero mubadde n'abakozi ba Vision Group oluvannyuma lw'okukuuka amasomo ag'enjawulo. Omukolo ogw'okutikkira gukoleddwa akulira University eno Professor Stephen Talitwala alaze okusoomozebwa kwe bayitamu ku University eno. Omukolo gwetabiddwako Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza amatendekero aga waggulu Jesse Muyingo akubiriza abayizi okwewala enguzi emamidde bannansi ensangi zino bw'atyo n'akkaatirizza ekya gavumenti okutandika okuwola abayizi ensimbi omwaka ogujja. Obuli bw'enguzi obufumbikeddwa mu ggwanga lyaffe mwe mutuyambe engeri mutendekeddwa obulungi nga munane Katonda mutegeera mugende mukyuse ku mbeera kikafuwe okuwulira nti omwana asse mu mikono gy'ettendekero erifaananga Ndejje bamutwala mu kkomera bamwogerako nti yabba ssente za gavumenti. Omukolo ogutandise n'okusaba okukulembeddwamu omulabirizi w'e Luweero Evans Mukasa ng'onaasabye abayizi bano okwewala okubeera ku nguudo ng'abatasoma. Empisa zibeere empisa, entambula ebeere entambula nnungi, Katonda bamutwale ng'ekisooka. Abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo basiimiddwa. Kubaza Katonda olw'okunsobozesa okumala emisomo gyange tegibadde myangu okusinga ddala njagala kubaza jjajja wange kyenvudde yankuza nalwalanga nnyo naye yankuza. Era nina essuubi ddene nnyo nti Namuwona Parents egenda kumpa omulimu ogw'okola. Badru Kyewalyanga ne Harriet Kwagala bebakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.